Buterevu mukwano gwange nkwaniriza kujika media ensibuko ya mawulire gwatanaba kubanga subscribinga gena maso o subscribinge likinga commentinga tusobola kubanga temunange tusigala fenna. Buterevu munange ensonga zo eziriwo ye munange champion Gudo yesobodde okubanga ayogerezeganya n'omukulu Alien Skin era nga mu mboozi yaabwe munange bano bafunyemu akaseera akalungi ne basobola okubanga ate bakwatagana naawe weerabireko. Wagenda nga siriwo naye ngenda kusoka ku passport. Ngenda kusoka ku passport nkulinde. Passport. Agera kusoka kochi. Passport. Agera kusoka passport. Azulilo. Gudo kati ongezera okulaga abantu nti nno. Ekitalo kitono ddala. Buterevu munange eyo embeera yo bwetyo bweri. Alien Skin ye wenjugiri sawa zino ono yafunye dda n'ebyana era munange tetumanyi ekiro kya leero wekinagwerako nga Alien Skin ye yakyali Alien Skin. Yadde nga ebyo byonna biriwe bityo mukwano gwange Alien Skin yasobodde okulemesa Palaso munange bwatyo nalema ogenda e London naye nga byonna bigenda mu maaso munange ekibuuzo kyo ekiriwo nti Alien Skin yadde yakoze bwatyo singa ekiseera kituuka nga naye munange ekiso kitunudde we. Alien Skin buno obudde oli muwanguzi era wawangudde. Palaso yasigadde e Kampala tiyagenze London nga we wali oyagala. Nejjukira bo bapolomota Palaso baali bamusasula neza visa baali baziwaayo. Kitegeeza Palaso yasasuddwa naawe n'osasulwa. Kitegeeza mwenna abayimbi mwafunyemu naye ye promota yafiiriddwa ssente kwata bagenda muli fundinga baali bateeka dda pulogulaamu eyo nga Palaso yabawa dda ddeeti eyo kuba siyaganya okugenda. Ekyokubiri kyo kino kyokoze onaakistandingako paka ddi onaasobola okukibeerako n'okimaintaininga singa ne Palaso eyo condition yagiteekawo oba singa kamiliyoni condition yagiteekawo ne bagamba abapromota nti naffe Alien Skin ku show kwali tetujja kuyimbanga. Kale byebyo ebimu ku bantu bye bagezaako okubanga ate munange batangazaamu nga beebuuza osanga Alien Skin kyeyakoze kyabadde munange tekyetaagisa because promoter Douglas Ranga bali bavuddeyo kosa ne Joblink ne bagamba nti bano buli omu agenda kufuna ekifo kyatambuliramu kosa ne hotel eyiye gyagenda okubanga ate asulamu kosa ne saawa zibagenda oyimbirako ku stage nga zanjawulo. Kitegeeza babadde basobola ogenda bonna naye munange tekyasobose. Ebyo nga tubitadde ku bbali ensonga za copyright munange ziri wansi ne waggulu era nga abantu bangi naddala ba tiktokers bagamba yadde nga etteeka eryo mwagala okuba nga ate muliisa erya copyright naye music wammwe mugenda mwepromotingira. Jjukira ba tiktoker bangi bakozesa sound w'abayimbi ne basobola okuba nga ate bapromotinga ennyimba zaabwe nga olaba ku mukutu ogwa YouTube singa oteekayo munange oluyimba olutali lulwo munange of course ofunirawo copyright claim. Kitegeeza munange bano bajja kuba beri meetings abayimbi naye nawe weewulirireko. Ugandan artists okujjako okwesuula mulaba musaba copyright. Seriously? Mulowooza ani agenda okugula bubblegum music wammwe oba ani agenda omusasulira okumuwuliriza? Tubadde tubakolera bu challenge bwa bwerere musaba copyright tubeere nga tukola challenge zaffe nga sound bazijjamu. Kale mugenda kwesembya nga mulaba ebyo temubisobola bintu by'abazungu bintu by'aba Nigeria naye mwe temubisobola kuba n'aba Uganda be mwagala okuguyako bali baavu era aba Nigeria music wabwe wa luzungu. That's why baba ino mugula mu bazungu. Mwani agenda okugula owammwe first of all is bubblegum music. Now what is mwana muwala Kamulesigo? Imagine atengo ye president atenga bagamba ye number one artist mu Uganda ngayimba bubblegum music
awa midule sidu kwepicha omuntu atekemu sente agula okwepicha. Byebyo mukwano gwange oli wa ddembe ogenda Noah endowoozayo wali mu comment section ojja kuba ate onkoze bulungi nnyo naye nga ebyo byonna tubitadde ku bbali ye omukyala Cinderella baby. Jjukira amawulire mangi gabadde gasatulatinga nga bangi bagamba munnange abadde abula ku federation ayingiddewo era nga bagamba munnange omukyala Cinderella Sanyu baby yegasse ku federation ey'abayimbi. Jjukira ono akulembera ekibiina ekya Wuma era ono avuddeyo mangu n'abategeeza bannange tewabaawo n'omu ababuzaabuza nze sinnaba kuba nga ate neegatta ku federation eyo olw'ensonga eno tetunnamanya biruubirirwa byayo era agamba munnange bakyagenda maaso n'okuba nga beetegereza ekibiina kino kiri ku ki kikwata ku ki era amateeka go gali gatya. Era agenze maaso n'ategeeza nti bannange tetulina ate kuba nga twerabira abawandiisi b'ennyimba tetulina kwerabira abaproducer because music ali wide twegatte wamu n'eddoboozi limu wetwefaako fekka ng'abayimbi ate awo mba ndaba tesobola kukola federation eyimiridde. Era ye n'ategeeza nga bo abali mu Wuma bagenda kusigala ebbali nga we beetegereza ensonga era ono agamba bakyali mu kwetegereza ensonga zonna ngate wezina okutambula awo no balyoke basalewo mu butongole okuba nga beegatta ku federation. Era amawulire ago gagudde munnange mu matu ga Big Eye naye n'asitukiramu n'agamba wacha wewe tebigenda kuba nga ate bisoboka. Era Big Eye y'omu ku abo abakulembeddemu okutegeeza abantu bonna nti aga mawulire mafu sindi tasobola kuba nga ate munnange yeegatta ku federation eyo. Jjukira enakulemberwa omukulu Eddie Kenzo agamba nti bannange abayimbi tukole eddoboozi limu tulwanire copyright tuyambe abaana ab'omulembe oguli ddako. Ku side yemu eyo munnange omukulu Zex Inch Kome Biranje Lanje ono naye avuddeyo n'ayogera ku nsonga ezo era n'agamba bannange ensonga zo sizitegeera bulungi nnyo naye ng'ekintu kino abamu bagamba kirabika kyekuusa ku Bobi Wine thing ne Museveni thing kitegeeza bino ebintu byandibanga birimu obufuzi wabula Zex Inch Kome Biranje avuddeyo n'ategeeza nti bannange ebintu bino twandibigyemu politics because bwe tunabiteekamu politics tebiina gye bigenda kulaga bigenda kusigala awo nga abantu balwana bulwanyi buli omu alowooza munne munnange ayagala kumulyako ssente kale mu bufunze tebiina gye bigenda kweyongera. Era ye bwatyo n'ategeeza nti si mwetegefu kuba nga ate abiyingiramu olw'ensonga ono tabitegeera naye tamanyi kiki kiruubirirwa kiri mabega waabyo. Buterevu mukwano gwange awo nenkujjukiza nti obadde ku Jika Media enseboko ya mawulire gwatenaba kuba nga osubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okuba nga temunange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda abankuumire mweraba.